amazima gali nti oyo abeera wa mukwano Yesu waffe, era naawe mukwano gwange akyali eyo nga bintu tobitegeera. Waliwo ekintu omuwanguzi waffe kyayogeddeko, nja kubanga nkyongerako. Abamu tulaba abantu nga abeewaabwe bali bulungi, balina ssente, naye ne weebuuza lwaki ono ye ali bw'ati. Ekitegeeza kyangu nnyo naawe okulekebwawo wakati abalala nga bali bulungi naye olwenneeyisa. Kikulu ekyokwekyekkinga naddala omwenge ogwo omuntu gumufuula obulamu bulinga kugamba obutaliimu, ne bakwesonyiwa ne bakulekera ddala n'obufere obwo obubbibbi obwo. Emizeejo egyo Mukama agikusumule mu 2019 mwami ggwe naawe yenna ne bubeera mukyala trust y'abantu Mukama asobola ogikukomezaawo. Tugenda kubanga tuyongere mu maaso. Prosper Junior School Day and Boarding be batuusaako programu yaffe n'enganzi muwanguzi tawanika, era nga basangibwa eyawe Nabweru, era nga bw'oba oyagala obbafuna mukwano ku 070 978 435 era ne 4 ne ku 0392 964 930. Tukyagenda maaso wamu n'omuwanguzi waffe, naye nga tetwerabira nti nnaku z'omwezi nga 13 okwosa enkya abaami mukwano gwange ne bw'obanga olina mugandawo nga baamuvaako omulaba lujuuju takyasobola, Katonda asumuludde mwami Juuko, naawe asobola okusumulula omwana wo. So that means nti Katonda talina muntu yenna gwasosola. N'olwekyo tugenda kubanga tubeera nabo ku lunaku lw'Essande. Ate ennaku z'omwezi nga 19 tugenda kubeera n'abaana abasoma. Ye Saturday gy'okuddako tujja kubeera n'abaana abasoma okuva ku senior 1 mpaka ku university. Ate olwo tujja kubanga tweyongera maaso ennaku z'omwezi nga 2 tujja kuba n'olukuŋŋaana lw'abasingoozi. N'olwekyo mukwano tukyagenda maaso olw'ekisa kya Katonda, era nga tukkiriza okulaba ku bulungi bwa Mukama nga bweyongera okubeera naffe. Katweyongereyo n'omukulu Juuko, omulimu Katonda gwamukozeemu okuviira ddala nga bw'owulidde byonna omulabe byajja amukozesa mu ddakiika 10 ku 15 atubuulire Katonda kyamukozeemu, obulamu bwamufudde, engalo n'akaloolo twongere zikubira wamu ffenna. Ye taata. Amiina Musumba. Kakati Musumba nga bwe badde nkugamba, Mukama amaze otuwa ekkanisa, omukyala atambudde taliiwo. Atambudde taliiwo, Mukama akirabye neewaddeyo. Neeweereddeyo ddala ebintu ebimu ebitagasa nabijjira ddala mu bulamu bwange. Akenge tewakyali. Akenge tewakyali, kuba mukyala bwe yali agenda yagambako omusumba mukwano gwaffe, nagamba omwami ogenda mmulekeraani. Namugamba kati oyo mumanyi Katonda amutya, ye Katonda amwesiga nnyo, tewali kyayinza kukola, era nentambula bwe ntyo nesigala nga nzijja wano. Kati omukyala bwe yatambula n'atandika okufuna ebirooto, nga nange abantu bankubira bakwano bange ab'ebweru nga bankubira nga twakuloose ng'okoze embaga bwe bityo. Kati ate ye Mukama n'atandika okwogera naye nnyo, n'amugamba omwaka 2018 oguwedde, n'amugamba njagala oddeyo Uganda mutukuze obufumbo. Olwo obulamu bwasetolinga n'ofuna ne woobeera. Bwasetolinga nenfuna ne wembeera bulungi nnyo. Abantu nenziramu nenkolagana n'abantu. Nenziramu n'okutambuza emirimu gyange bulungi. Akalulu n'ettendo tetukakubira Katonda waffe. Notanddamu okutambuza emirimu nga gya bufereera. Anti lwobudde tulaba mulimu kubadde gwa mufere. Olwo mulimu ki gw'otambuza? Nenziramu nentambuza emirimu gyange egya property nga ngula nentunda. Ne famire yange netandika n'okukolagana naye, nange nengulaagulayo ku buntu bwange. Ne batandika okunneesiga nga alina kyayagala. Ne batandika Katonda nanyambira ddala, ng'oli akubira nakubizi n'agamba muno nakuteeredde ssente miliyoni bweziti ku akawunti yo. Nguliraayo kino nekino nekino. Trust neekomawo. Neekomawo. Ekyo nno kinene munnange omuntu okuddamu okwesiga.
ate oba katonda yannyamba omanyi olumu ebintu ebimu bituukako tuba tetumanyi singa nali nkyali ne muganda wange oli singa nafa dda oli ebakugoba kuba ye yajjako naŋŋamba lumu nga nina ekyapa ky'omuntu naŋŋamba omanyi njagala kutambula kimpa enfu ne bwe neewola neŋŋaano kimuwa mugamba era mbirina ebyapa by'abantu neŋŋamba nedda ekyo ebyo sikyabikola ebyokwozesaamu babitugaana wano trust neekomawo abantu ne batandika okunneesiga olina kkubira essimu nagamba muno nzi nkolera kino njagala onzimbire webityo nenziramu okutambuza emirimu gyange. Enjawulo nga togiri okutuusa nga yakuwaddeko. Enjawulo nasooka nga nendyamu nga sinnabitegeera nnyo naye bwe najja wano nenyongera okitegeera nti buba bubbi ne closingira dda nga bibye twakolanga omunakuwandika receipt ate noyagala okyusa oyongerawo kafiga ako nako wakalimu ofiisi etaddeko obukadde 3 kogwe oba nogamba ba ofiisi mukole 3 kitundu byonna byonna nembijjawo ekyo nno mukwana engalo n'akalutuze tubyetaaga ne tubiddiza katonda yendo bakiyita okukyuka kisa mukama nannyamba amakuba agazibba okyagalaba gakyali gegamu kuba bazimpa zizikwata neŋŋamba nedda obwesigwa mukama n'abuleeta amiina ate musumba nga nzireeko emabega katono nnyo omukyalo ono omanyi nga bayibuli era bwegamba omukyala ow'amagezi azimba amaka ge omukyala eyo ku butaka obwo bwe nali nfunyeeyo lumu twagendako ku butaka obumu butaka eyo bubiri ne mugamba wano waffe wano waliwo wati ne wano ne wali naŋŋamba naye twala okukanga gwesiga munene nnyo nalina emitwalo 2 naŋŋamba tuyiwewo omusenyu tusabe ne tuyiwawo buli poloti ne tugiyiwamu ka k'omusenyu netusaba katonda netukkiriza katonda bw'atazi azimbe katonda akoze bannaayo ebikulu n'ebinene nakyoga kati nawe oli mukasiisirako sinnayingira lwakuba tubadde tulimu awo emikolo gibaddemu awo naye ng'ositudde ye ennyumba ziri ku plate ate si kisenge ddiiro nyumba namba ennyumba ziri 7 ate agasanga ennyumba ziri 7 ate naffe mukama yatuyamba mukama n'atuwaayo ennyumba gyeri era ennyumba eyo waliwo oluganda agisulamu yali talina wakubeera ate ffe nga katonda ateereddewoko ku busobozi ne mukama ogira obeeramu mukama atusaasidde ennyumba zitambudde n'ekirowoozo ekyokuva mu bufumbo bwakawundo kakubye eddirisa nakyo mukama n'akireeta mukama atandise okwogera agambye omukyala n'agamba omwaka 2018 muve mu kibi ate agenda okyogera mukama agenda okyogera nkigambako kugamba ng'omwaka guli kumpi kuggwako mukama okikakasa omwadamu gye yali akolera ebweru ne boosi we n'afa obujeemu kuba yali alemeddeyo n'afa namugamba nkwagala oddeyo mutukuze obufumbo ate ompeereze kuba madamu wange muweereza mu kanisa gye tusabira oddeyo ompeereze n'akola ki awo madamu ngaera awo yawo abuuza tugenda bikola tutya mukama kakati nze bwe yamalizo omanyi ng'abasajja tuteera okugamba usanga madamu yabyagala abakazi balina engeri gye beekwatamu amangu ago era nga bwemuba mutandise okutambuza emikolo egyo natuukako ne mugamba ne kino olabika gwe wakyogera olabika gwe wali oyagala ngamba owaayi abantu nange ne batandika okunkubira amasimu nti mukama yakyagala ng'abantu bannangira waliwo mukwano gwange yansanga wano kuba ye yali amumanyi ku street eyo nagamba muno nakusooka nenkulaba neŋŋamba ndaba bubi kati olwaddako bwe yansanga fisikale nagamba nayingira ekkanisa saasaba ku olwo nensinza businza ng'akulabye walokoka kakati ansanga mbuuza ku mukyala we lumu anfunako ekirooto naye nga byonna kugamba nga nina kusooka kutukuza bufumbo nange deeti mukama n'azituwa ne tuziteeka mu maaso ge ate deeti mukama agenda ozituwa nga tulaba omwaka gugenda kuggwako
kuba okwanjula kwaliwo wiiki emu nga mbaga of which ebyo byonna byonna deeti zigenda okubeerawo. Twalina eyali jjajja wange azaala maama wange yali menga eyo mu ddwaliro ng'ate atwala ssente nnyingi ennyo nga buli lunaku atwala miliyoni ng'emu n'ekitundu n'amalayo omwezi nga gumu n'ekitundu ssente nga tewali completely ate nga nange sirina ddala wadde naye nenzikiriza kakati nange Katonda natandika okwogera nange neŋŋamba owaayi neŋŋamba owaayi ebyogera ze neŋŋamba abantu naye ndaba nga buli omu andiscourage nga buli omu tampa maanyi neŋŋamba gwe neesiga ono eyajja enkwale mu mazzi ze nali nsuubira okuva mu bbanga ze twali tulowooza zandivudde mu bbanga yazijja mu mazzi ajja ekkubo we litali nenzikiriza abantu bonna ne bampita mulalu nga nina oba natandika obyogerako nga nina oba nalina emitwalo ng'etaano neŋŋamba ate kakati waliwo abasumba bano mikwano gyange waliwo omusumba eyanzizaamu amaanyi nnyo yali musumba bya Mukama naŋŋamba gwe yimirira yanzizangamu nnyo amaanyi naŋŋamba bijja kuggwa kakati nentuula wansi neŋŋamba bw'oba ogenda kutandika ki ekisinga okwetaagisa neŋŋamba madaamu genda obuuze bye bayinza okunsaba awaka ne batankaluubiriza ebisaamusaamu nendowooza ebintu nange byenyinza okuwaayo nentandika obbigula mpolampola nga bwe mbiteeka awaka bwe gyenvudde nengulayo sabbuuni nengula omuceere bye bityo nentandika obbigula okwanjula kakati nenzira ku kyembaga neŋŋamba embaga kati ki ekisinga okwetaagisa kyekikola embaga nengina ekyaki nengisasula nengula empeta nga naffe twambadde oba tuva mu kyaki muzeeyi Daddy Tom atugamba bulijjo oba muvudde mu kyaki ne mudda waka ebyo ne biggwa oteekayo ekigere ebisigadde ntandika otambula Katonda okkaliza Yoludaani kiki okumanya Mukama mwesigwa bw'omwesigwa bw'omwesiga abanna akola nali lumu tuva mu kwegayirira kuba Mukama yaŋŋamba ntandika okwegayirira era ndi mwegayirizi wano akati lumu nali nva mu kwegayirira nali nva mu kwegayirira ndi ne muwala wange mukwano nnyo gwa maatha kakati nga madaamu yafunye ekirooto nga muwala wange yakutte budget n'agitwalira maatha kakati tuva mu kwegayirira simanyi oba madaamu oba yali agamba ki maatha nga boboogera maatha ne mubuuliramu mugamba mami ngenda kutukuza bufumu n'asanyuka nange agenda ondeetera budget nga bwe kyali mu kirooto nengenda mu motoka nenzijjayo budget nengimuleetera waggulu n'agikwata maatha nagamba kino ngenda okulaba atiikinga ngamba kuno kuwedde items ennene byonna n'abitiikinga awo nengamba bannaayi kino kiwedde kakati famire yange nga bampesitalinga meetingi kola meetingi okumanya Katonda yambeererawo bannaayi wano emutundwe ate oba ne musumba bane esaala gye musaba sigimanyi kuba nze wiiki emu bannange emirundi ena kyali tekibeerangawo kuba wawo olumu we baatulanga emisana n'ekiro bwe bamala otulanga enkeera nzija okuteekawo madaamu ngende mu birala maatha n'andaba n'ayita musumba Rebeka n'amugamba langa ate kwali kusaba na kusiiba langa mutabani wange oyo nze maatha ne mami baatulanze ejjo ŋambye bakulange eggulu lyakiyingidde ngenda okulaba nga items venue ngenda mbisasula bwe ntyo mpolampola ebintu ne bigenda nga bitambula bwe bityo ne baŋŋamba bano kola meetings abafamile ne bannemerako nnyo ne ŋŋamba waayi kankole meeting nenteekawo meeting eyasooka tebajja meeting eyokubiri naye nga bwaayi kantekewo second chance tebajja neŋŋamba naye bannaayi nga taata wange gwe nakkiriza nga mugagga bannaayi naye bakubya ne mbagaba bannaayi mubeera n'ebyokukola naye
meeting tuzireke awuyanga mukama amukutteko essimu zange muzirina ekyo n'ekiclosing ekya meeting naye nze nga mbagamba kimbambuuza ogenda kukola naye mbagamba nina Yesu nina Katonda wange gwe nakkiriza mugagga nnyo yatonda ensi ndowooza bakyewunyanga ensi yawuliranga abakumanya obulungi nga kati ngenda nakuwasa kubanga nze family yange kale Katonda be yakwatangako bampanga yaka naye kwegamba nakijja ku baana b'abantu nekiteeka mu maaso ga Katonda ate yaba yakyogedde kino kyenjagala kakati natambula awo Musumba nga neeraliikirira awo kakati lumu nali nva mu kusaba nendoota ekirooto kwe nava nempumuza ebyokweraliikira nga ndi ne Musumba Kabuya tukola mu State House ayayayaya nengamba akola mu State House ate yera kwegamba nemugamba Mukama wampadde ekirooto naye yogerako nange ku makya nga Daddy bwatugamba nembikula bubikuza Bayibuli nampa Isaaya 43 nengisoma yonna okweraliikira nenkuvaako nze nga buli omu aŋŋamba embaga nembagamba bijja kuggwa oba bitya nga kijja kuggwa yaŋŋambye ali nange ajja kuyita nange buli wamu ekino kireka ng'ekizibu naye kyekiremeseza abantu okuba mufumbo obw'ekibi abaami batya mutya entiisa evaawe bakuba nozimba amayumba n'ogula amamotoka naye nga kibayita okuva mu bwenzi oba obukaba mwozaalidde abaana 12 okitya katukomewo mu dakiika ntono nnyo amiina buterevu li ku 98 katonyeza 7 era ng'oli mu programu yonna eŋŋanzi muwanguzi tawanika wetwogerera Prosper Junior School and Boarding abatuusaako programu yaffe eno muwanguzi tawanika mikwana abalungi bwetyo bwetutambudde tulina n'omwami Juuko Stephen gwe tulinayo mu studio era nga tukkiriza nti ekisa kya Katonda kigenda kweyongera okuba nga kitutambuza bulungi mukwano nga sinamukomyawo tugende mu masimu ndaba gaagano gatandise dde okwaka njagala okusooka okuyisaawo essomero lino kirango kino St. Lawrence Junior School Kabowa St. Lawrence Junior School Kabowa lyadde ne boarding lirina abasomesa abalungi ddala ate nga batendeke lirina emmotoka ezitambuza abaana balya bulungi n'ebisulo bya mulembe ekifo kisirifu ate nga kigazi bulungi basangibwa Kabowa Church Zone ku Gabunga Road bayita abazadde baleeta abaana okwewandiisa okugenda mu maaso okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga namba y'essimu yino eri 077 242506 oba 0701420506 mukwano babalindiridde tukyagenda maaso wamu n'omuwanguzi waffe mwami Fred mwami Stephen mwami Juuko Stephen gwe tuli naye mu kaseera kano era nga wenjogerera amasimu gamaze okubanga gatandika mwami Juuko Musumba twebaza Katonda amiina ekitiibwa kya Mukama mu kaseera kaffe waliwo ababadde bakuwulira naye ekintu kimu kye neebaza Mukama nti ataagasanga olwaleero ogasa eyali omufere olwaleero oweereza Katonda Musumba nze Mukama yansaasira amiina yansaasira katumuwuliriza munnange katweyo time eno ey'abamasimu hallo wanje nsitulya ku ddoboozi taata hallo esitula ku ddoboozi nze Samuel tenifuniemu muwalukura waleero taata ekibanga banjambi bametwalire Mukama kubafaniriza kuba amataso nga kubanga yasirika busiriki mutabani we ng'alabaayo noono yaweddewo ate kuba yakalirira Mukama bange baganda baffe famire zaffe zonna olwaleero bwe ŋŋendako mu baganda bange nga banywa omwenge mesi ne balabanga obanza abakozi obakola naye kalira Mukama naye ajja amiina
Ekitiibwa kya Mukama. Ate owooluganda nze maama wange alina essaala gye yasabanga nga yaŋŋamba nga mmaze okulokoka naga yasaba Mukama n'agamba Stephen ddayo muzzeeyo mu lubuto omutonde bujja mbambi akuzeeyo mu lubuto era bamaama tasobola kusirika. Halo 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 tugende nabo Airtel wanji. Halo tukuwulira taata. Mukama yebaze kajeje. Amiina. Mukama yebaze omuwangulwa. Amiina. Ono wanyama Innocent ena mugongo. Banange nze nebaza Mukama olw'omuwangulwa foyi. Amiina. Kubanga gyeyita wali wala nnyo. Naye banange yitu yafanga taata naye yamusobozesa n'awangula ng'ategedde amazima. Ekitiibwa kya Mukama. Ngulumiza Katonda kubanga yakwagala bambi. Yanjagala. Twebaza Mukama olw'ekyo. Mukama abawe omukisa bambi. Amiina. Ndowooza akantu ako ne bataata abamu infact bakakolera ddala kababeere bajjajja abaana ng'abadde anywa kenge amanyi okuyita abazzukulu ne balozaako naye nga tunuulira ogenda kufootya tulooza ebintu emu ebyatukwata ali tweme biteeka ku baana. Halo hello. Amiina munnange. Ono abasadde okubeeka jazz. Bannaye omwanguza Mukama yebazwe. Amiina mwannyinaze. Bannaye tubaza Mukama olw'obulamu amazima Katonda yakyusa. Abantu babadde bakumanyidde nti nno oli bwoti ye n'akufuula kyayagala obeere ate obennyininyini abo n'ogenda n'obawuliramu enjiri nawo ne baloka ne bakyuka. Bannaye tubaza Mukama olw'omulimu gwe yakolamu. Ekitiibwa kya Mukama. Tukimudda basadde okubeeka jazz basalidde Mukama akuomusa. Amiina. Ekyo tewali asobola kikola okujjako ng'okkiriza Yesu. Okujjako ng'okkiriza Yesu n'olokoka yasobola okujja kuki ku kenge. Halo wanji munnange. Nankayoka ematuga. Taata. Mwamuze yebaze. Amiina ssebo. Gama bibadde n'omulimu. Mwamuze wasolosezezaamu nyamaanyi. Ekitiibwa kya Mukama. Amiina. Olunaku olulungi. Amiina ssebo. Okay. Onaga Stephen mukulu wo gwe muzaalibwa mu taata wo aliwa oyogedde ku muto wo omuwala. Tebakawulidde amma nange nakawulidde luli. Okay, muddemu. Muddemu. Kakati mukulu wange oyo yalwala obulwadde n'afa. Obulwadde bwamukwata era ttamiiro kutamiira n'abakyala. Nze Mukama yansaasira. Ttamiiro. Kuba n'eryato lino gano amaato gano nagalinnyako kaago agaseba n'abaana agasegana eryo lyennyini n'oyo eyali nannyini nali mumanyi kucakala kucakala. Nze Mukama yansaasira busaasizi. Agamba kigasa ki okulya ensi eno yonna n'osuba obulamu obw'omu ggulu kigasa ki? Wanji munnange Jovula bafa abalokola abantu bagamba kyere. Yogeranga bagamba oyogera lwatu ng'omusawo ng'omukola ki ng'omusezi agula essowaani. Abantu bagamba ng'obudde bukyali. N'atajja naye ajjudde omwenge. Wegamba tubagambirawo nti oba onywa toyingira ggulu. Saabagamba ku mukolo gwange. Oyo bambi Mukama atumanyi nga tetunnazaalibwa. Onagambia I'll be happy when you do it for me. God bless you. Yes. Hello. Hello, yes, yebazibwe. Amina, nzigirako radio mama. Nebapita Alisene Ndejje. Ye mukwano. Kwebaza omuwanguzi waffe n'obuwanguzi bwewatuukako. Ekitiibwa kya Mukama. Naye mbadde mbuuza maama gy'ali era ali atya. Maama gy'ali Mukama yatusaasira. Maama Mukama baamuwa obutuuze mu Amerika. Ali mu Amerika gy'ali. Baabawa obutuuze ne mwannyinaze. Babawadde obutuuze omwaka oguwedde. Amiina. Katonda yalaba omutima gwe.
Wow, Katonda waffe yeebazibwa oyo atuyigiriza okugasa weebale tuweereza Pastor JJ, God bless you richly, and our muwanguzi Viola daughters, God's daughters from Jordani bw'atu bwagambye. Hello? Hello? MTN. Hello, aba MTN. Mukwano ka volume bwe kabanga kali wansi nnyo kayinza okuba ndowooza nga akali ene wuwo. I missed the part. Okay, Stevens mukama bwenyo omukisa. Mukama agenda kutusabire tumalirize bulungi ekisa nga bwe kiri. Okay, katudde kugende ku masimu gaffe. Hello? Abayitidde ku MTN. Eka waliwo akagundi. Hello? MTN number. Hello? Wanji? Hello? Mukwano mukadakiika katono amasimu gajja kuba gasobola okuyitamu. Hello? Zino bwe tazaaganye. Hello? 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 Tugenda katuyitire ku Airtel MTN nga bwetereera. Mikwana gyaffe akaseera kaakano sikazayo eddakiika ntono nnyo, eddakiika 2 ku 3. Hello? Hello, Musumba Jeje. Wanji taata. Yesu yeebazibwe. Ayibwa ekitiibwa. Amina. Mbadde wano nga nkumpulira puroguramu ebaddeko. Nga nina omuwanguzi gw'empulira. Yesebo. Naye omuwanguzi oyo yeebale kuwangula. Ekitiibwa kya Mukama. Amanya gange mpitibwa Godfrey Ssennoga nviiredde eno Makindye. Naye omusumba ogwo mulamwa gw'oteekako mulungi nnyo, nze nguwuliriza nnyo. Amiina. Musumba nange njagala nfuneyo olunaku nzije. Tunaasanyuka. Musumba. Amiina. Mbadde nteesa yange. Kale taata. Onaagambye Mukama w'amaanyi. Hello? Hello? Wanji munnange. Nkuwulira. Nze nkuwulira, yogera. Praise him. Ekitiibwa kyonna kya Mukama. Hello? Ekitiibwa kya Mukama. Ye mwanyina. Amina. Mudde Musumba. Kakati kaseera kako. Mami gyali eyo mu America, mukyala mukulu. Mukyala mukulu taddangamu kufumbirwa, limyaka nga 6. Taddangamu kufumbirwa. Ate ono brother wange ye namusonyiwa abeerawo wano lwakuba ngezaako munoonya, atambula nnyo, abeera UK na Kampala bw'atyo. Bw'abaawo essimu zaali taagala zikwata, engeri gye namumma ekyapa. Naye nga nze namusonyiwa.
naye ng'amagezi kati gakubeera mwesigwa. Hallo musonda Yesu yeebazibwe. Amiina. Kanyange nsanyi omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Amiina nyabo. Kanyange yeebale kuwanguza Yesu. Mulungi yampanguza. Weebale kuwangula nsigadde nze Aneke wampeewo. Amiina. Ono agambye Mukama w'amaanyi Stephen, nsanyuse nnyo okuwulira nti walokoka ate ne maama mulamu kuba twagendanga naye mu overnight. Bantu bakumanyi munnaye. Hallo okay, nkwano osobola okuddamu n'ogikubako. Hallo wangi munnange, aweebwa ekitiibwa. Amiina ssebo. Tibwaviikika kiba kizibu, ekitiibwa kyonna kikye. Oferera mu mpapula mu bwongo. Enziba nayo nkugu. Hallo wangi taata. Mukama yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Mukama yeebazibwe omuwanguzi waffe. Omulungi yeebazibwe Yesu ssebo. Neebaza Mukama yakuwanguza. Amiina. Neebaza kula puroguramu eno kuba naffe tuzzaamu amaanyi. Nze bampita David okuva e Kanyanya. Kitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama. Nsaba omuwanguzi waffe anywerere mu Katonda aleme kudda mabega. Haleluya. Amiina. Okay, kati nowa MTN osobola okuyitako akuba akaseera kaffe kaako kaddusa emisinde naye nga twebaza Katonda olw'akaseera kano akalungi. Abaami we tugenda awo ennaku z'omwezi nga 13 ye Sande. Mujje muneemutegeera eby'abaami. Hallo wangi munnange. Amiina. 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 Hallo wangi ssebo. Mukama yeebazibwe omusonga. Aweebwa ekitiibwa. Muwanguzi waffe Mukama yeebazibwe. Amiina ssebo. Ono Kiwanuka Hussein ku Stapolo Small Gate. Omuwanguzi waffe kyembadde mubuuzaako teyaddamu kulowooleza ddala ku mwenge mpaka teyaddamu kutunula mabega ku mwenge yasuula amacupa n'agakuza omutaala w'eddala teyaddamu kulowooza ku mwenge mpaka. Siddanga mabega. Omanyi nakola endagaano ne Mukama nengamba okuleka nga bagunteredde mu drip nga simanyi. Nasalirawo ddala nensalawo naye ankoze bulungi Yesu bannaaye. Amiina. Nebale kuwangula so. Ekitiibwa kya Mukama. Mikono gyaffe abalungi akaseera kaffe keeko tukkiriza omwoyo wa Mukama nti atutambuza bulungi wiiki eno era nga atuleetedde abawanguzi abaami n'abakyala era nga mmanyi nti 2019 ffenna tulina okuwangula. Oyo Katonda yawanguza mukulu Juuko era ye Katonda y'omu naffe agenda okutuwanguza. Mukwano njagala kusaba ekibi kikulemeddeko toyina ngeri ki gy'okivaamu, bakuwadde mumbwa bakuwadde biki byonna biganye, waliyo Yesu asobola okuyingiramu n'akunyuunyuntamu byonna omulabe bye yakuteekamu. Ggwe tosobola mu maanyi go naye ate Yesu bw'ayingira mu ggwe agenda kubinyuunyuutamu ate okyuka ofuuka omuntu omulala. Teeka emikono gyo mu kifuba wompulirira bakulekawo bakuvaako Yesu agenda kukolamu omulimu omupya. Gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero nange nzikiriza mu mutima gwange tiwafa n'ozuukira era njatula n'akamwa kange tindokose y'amannya gange
mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu wali boyita abalonde bo mbeera omu kwabo kwebaza mukama kubanga ondokodde amiina kale tusabire esaala. Ayi kabaka w'abakabaka taata omulungi omwesigwa kabaka w'abakabaka taata omulungi ndeeta abazaana bo n'abaami kabaka w'abakabaka mbaleeta mu maaso go taata omwesigwa gwe yannyamba eyasaasira nze yali omutamiivu omufere kabaka w'abakabaka n'ondokola taata mbaleeta mu maaso go kitange omulungi omwesigwa gwe ateerabira baana b'abantu kabaka w'abakabaka bajjukire taata obalumirize ekibi balokoke kabaka w'abakabaka obaye mwoyo w'okwebuulirira muli munda kabaka w'abakabaka taata obalaga ebifo ebituufu ebyokusabiramu kabaka w'abakabaka nga bwe wansaasira taata n'onzijjayo kabaka w'abakabaka ndabye ku bulungi bwo kabaka w'abakabaka taata nekira ndeeta abaami bonna abatya okutukuza obufumbo nga nze wansaasira taata nendaba ku kitiibwa kyo abatali balokole bonna ne bagamba tulabye Yesu wo bulijjo gw'otugamba nendaba ab'ebitiibwa ne bajja ku mukolo gwange kabaka w'abakabaka taata mbaleeta mu maaso go obawo omutima ogw'obuvumu ekyo nkikusabye nga mpita mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Amiina mikwana abalungi twagala bwebaza mukama oyo atuwadde ekisa mu ddakiika zino okkiriza tovaako ku radio kuno kubanga tugenda mu live service wamu n'omusumba waffe tovaako osigalako era nga mbaagaliza wiikendi ennungi ab'ebweru mwenna abali mu kamooli aba mobile ba Stevens nga nange munjagaliza wiikendi ennungi nange njibaagaliza tusinkane ate wiiki ejja ndipiiti nejja kuddibwamu ku ssaawa 5 ez'ekiro olunaku lubeera lwa Sande. Mukama abankuumire atakuumira mpeera abaami tusinkane waneeno olunaku lwa Sande ku ssaawa zijja kuba 7 zennyini oluvannyuma lw'enkya. Mukama abankuumire ate abanjagalire sigadde ndi Juliet Juuko jeje wamu n'omuwanguzi waffe Juuko Steven. God bless you. Thank you.